Enjiri ya Pastor Bugingo buli muntu agitegeera lulwe. Naddala batategeera banoonyamu obwo bakootingamu obuntu. Bugingo aba abulira enjiri agibulira fact. Bwalina Mugole. Mugole olubuto. Mugole ye Susan Makulu ali olubuto. Omulala. Olina kikyamu ku bwongo anti kati kyoyagala owulira ekyo. Mbulira. Nze gambye amazima era omugole ali olubuto ye Makula Susan amakula ga Bugingo omuwa mu Susan Makula gyali namayumba era gye babeera mu maka gaabwe bayingira babeera eyo kulina kujja bava okujja mu Kampala. So atali oyo teri mulala. Teri mulala naye enjiri ya Pastor Bugingo ye gyabulira reality. Owulira. Kwegamba eri yali injiri. Yali injiri kati yakootinga. Abantu babuukira. Aha. Twasembayo ng'ogamba omwana mujeemu teyeetondera taata we. Njagala okutegeeza ebigambo bino. Yaswazizza abantu baali. Talina gwe yaswaziza mayindi yamwe bwe bagamba. Mwenna n'abaswaza. Let me tell you something. Omwana yalina okusitukira kitaawe. Si Bugingo okusitukira mwana please. Okwetonda kwako atadigula gitwaye kitaawe wali kusooti amanyiwo. Kukana ne amanyiwo. Atwaye kitaawe diguli. Okulaga nti nno nange taata nenenye. Amateeka 10 gagamba nti wanga kitaawo ne nnyoko ekitiibwa. Ekyo kituufu. Abo bantu bangi babona nakuvoola bakadde baabwe. Abantu bangi tuli mu nsi tulina bazadde. Tubeegomba twegomba n'amalaalo tutabeko bwe babaziika buziisi. Gw'olina owuwo omusajja tasoga na kuswaza ayimiridde akuweredde abafaaka abalabira nakanemeje muli yagigula ogenda obugenzi okola apologize wa kitaawo boko tewetonda genda yo. Programu eno ekutuusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kweru. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Azerujja mulungi atulaba tuli ku Sura Motors wetusinza ntubera nga tubutikira ensi yonna. Sura Motors bagula emmotoka empya n'enkadde wamu n'okutunda gwe yeetaaga entambula okwetulula Uganda yonna gy'osinzira. Osobola okuba nga banoonya ku namba yaabwe y'essimu nobeera nga weefunira emmotoka eyinza okuba ey'ekirooto kyo oba egonza obulamu bwo mu by'entambula. Sabafulufiga nga tannababuuzaako ayongere obategeeza ku Sura Motors tugende mu maaso. Yes, Sura Motors basangibwa kiwe ku Salama Road opposite n'Africa bata African oil tutunda emmotoka empya n'enkadde. Osobola okujja n'ogula emmotoka, osobola okujja n'etukola bata, osobola okujja n'ofuna emmotoka ku kibanja mpola. Jangu ofuna emmotoka y'ekyoto kyo ku kibanja mpola. Oba jangu oyogere ne Sura nabaga tulina abagaga babiri tunawo Chairman Nyanzi ne Sura yennyini. Ekyenjawo ekyabula bondi eno ku bintu ebirala nti wano waffe tetupangisa wa Sura yennyini tetugenda ku kikoto sign twagenze nti twabadde ki jangu waliwo senior pilot kaye waliwo mumpi ojja kukolako bulungi Kamoga waali Dalmat waali George 10 minutes abakolako Robert kugamba gojangu Sura Motors buli motoka gyoyagala ojja kubagifuna. Abaana bangi bekodde business mu motoka osobola okugula ka golf ate nobeera ng'olina abantu bovugavuga ng'ate naawe kakuvuga osobola ovugawo nga kamotoka katanya nnyo mafuta waliwo zi vitizi spasio yawuumu obumotoka nno bungi omotoka nyingi naye oba olina emmotoka gy'otunda era tukubire osobola okudda ku 0701879187 direct tujja ne tugula emmotoka namba gibawe mpola 0701879187 direct tuna mu office za Sura Moto ng'ofuna emmotoka oba ng'otuguza emmotoka tugula emmotoka ate tutunda emmotoka. Kale njaga tutandike n'omwana Doreen Bugingo twasembayo ng'ogamba omwana mujeemu teyeetondera taata we. Njagala okutegeeza ebigambo bino. Yaswazizza abantu baali. Talina gwe yaswaziza mayindi yamwe bwe bagamba. Mwenna n'abaswaza. Let me tell you something. Nze tagenda kunswaza nga nze.
njagala nakugamba nti wemba nsigadde nyimidde ku mazima newe nagasigalako omuntu omu njaga sigalako. Bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba terulyaba mukisa era ko olimiddwe oyo yenna yesigama ku bulimba era alijjirako n'akakatono kayina ne bakongera ono atalimbalimba. Amazima geetagisa. Bayibuli etugamba amateeka 10 Bayibuli geeyogera mulimu etteeka erigamba nti owanga kitaawo n'ennyoko ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi. Ne bw'osoma nga tolina mukisa gwa taata ne bw'osoma nga tolina mukisa gwa maama abaana bangi abalina degrees n'abalina abasomye naye era ne basigala nga baferiya ne babeera ku mirimu nga be babanja be batasasula ne babeera ku mulimu obufumbo ne bugaana. Njagala okutegeeza abazadde bangi wano abakazi abalina abaana naye nga bakitaabwe tebabaweerera tebabafaako. Bugingo nawe yafuna okusoomozebwa ne famire ye yasigala alabirira abaana yasigala abaweerera yasigala abafa sitesoni zonna n'amafuta g'emmotoka nga gabawa obukuumi abubawa wabula n'abaleka mu mirembe ekulya nga buli wiiki akwata emitwalo 8 oza be batuukiridde nnyo abakazi bangi nnyo nga ebintu ebyo tebasobola kubifuna nga bazaala abaana naye nga mubalaba bulijjo nga school fees bewala newole kati gonga ntojja kwetondera kitaawo ate n'obulimba kibi nnyo ye akaka public no listen to me listen maturity ulimpuliriza n'obuyigirize gw'olina sayidi gy'oliko mugati gujja kutugira bwere it's okay obuyigirize buli abantu bangi bayigirize batikidde abantu bangi ne bakasuku babatikidde nze mpuliriza omwana atuuka ogenda n'anoonya kita mwonna mukimanyi ndi pastor Bugingo abatamanyi bazadde be gye bali era teyeegaananga ko musajja tuyakula house galo nganzi house boy nganzi Bugingo bazadde be yakabalaba oyo omwana yalinnya emmotoka n'agendera n'akuba tata wa Bugingo nga munaku nga mwavu nga ali awo n'amukuba obufaananyi amulaga ensi okuswaza Bugingo ntalabidde bakadde be ne bamunoonyawa n'akwata obufaananyi jjajjaawe ne jjajjaawe bajja wano ebintu bingi tebyaga mukwano public mugisiga ekifaananyi ekibi okusiga Bugingo ekifaananyi ekibi omwana oyo yandikutte diguli n'agitwala kitaawo abadde amuweerera be yamuweerera. Omwana yalina okusitukira kitaawe si Bugingo okusitukira mwana please muleke kulemaza bantu. Omwana takula wali kitaawe taata asigala taata mama asigala mama bazadde basigala bazadde. Omwana yalina okusitukira Bugingo please okwetondako akwata diguli agitwale kitaawe wali kusooti amanyiwo kukana ne amanyiwo atwale kitaawe diguli okulaga nti nno nange taata nenenye. Amateeka 10 gagamba nti owanga kitaawo n'ennyoko ekitiibwa ekyo kituufu. Abo bantu bangi babonaabona nakuvoola bakadde baabwe. Abantu bangi tuli mu nsi tulina bazadde tubeegoma twegoma n'amalaalo tutabeko bwe babaziika buziisi. Gw'olina owuwo omusajja tasoga na kuswaza ayimiridde akuweeredde abafaako abalabira nakademere gye muli yagigula ogenda obugenzi okukola apologize wa kitaawo boko si teweetonda gendayo amulage master olage master omulage tewali kiriwo si past that tombuli abo naawe no sense naye ate bano bagamba nti omugati gukutuga mbuzo omugati gusobola kuntugaza okola ku soloti ggo okuweebwa omulimu eyo ku soloti eyo kyekizibu si kyekizibu kyange nze emirimu mpeebwa emirimu ne kubukede gwali mugati nze mpitibwa kubanga ndi blessed ate mpa abantu ekitiibwa nze saasoma ndi wakabi naye saasoma ebyo mugamba mu abamadigula abenjera n'opapula mu nkwawa nga muyingira zo office z'abantu tewali office wano nze gyenkonkona toga nga toyitegwa nkolubege tewali office no okuleka badjo jinsaba nga ate balina digula empitirivu ye ne balina empapa nezisobola kusoma emaate kuyita benkozesa abadiguli ne basoma n'abazungu balaba nga bagwira n'okujja kuyinjako interview nze sigwira na banoonya yes that is fact genda ku YouTube bagwira n'okuyinjako interviews sinze mbanoonya mu luzungu kati goba olya okyali awo kati gonga nti nno omugati nze nyimirira ku facts nze ndi muzadde manyi kye bayita taata manyi kye bayita omuntu afuddeyo gyendi manyi kye bayita maama yes fine ku maama we Teddy Bugingo which is good era yalokisaza bulungi naye omwana ng'omwana Bugingo atasitukira digu gyabona gyawerera omwana ayimuka bw'alaga nti tewali mbeera yonna ayimuke atwale kitaawe diguli amwebaze oba amwebazeeko ekyo kyamuyambako ekitono as simple era naffe tujja kutegera naye gwe walagamba tewali mbeera ate message etusse bulungi ngera tujjawo njagala okutegeeza etteeka oba lyakumeka otanga kitaawo n'ennyoko Bayibuli egamba
kyovoireka nnyoko ne kitaawo n'ogenda n'ofuna essaawa ya leero omwana oyo takyasobola n'oba olina akatuutu tukabina tosobola kalaga kitaawo bamamawo okalagaani boyfriend olwa Bugingo obulungi bwa Bugingo yamugamba njagala n'oli omusomere ki tolaba obumu tolaba wenkizo ya Bugingo taata yagaliza gwomanyi ekitegeeza okuba nekitaawo nga ye Bugingo omanyi abantu abeegomba Bugingo muzaala omanyi Bugingo abantu bazadde ewa Bugingo makulu ayina abaana basukka mu 3 bonna babeera namayumba babaweerera babalisa babasomesa omanyi ekitegeeza abantu bagala nnyo bawe ku mboozi naye gwe n'ogende wajjajjawo n'ononya jjajjawo munaku kubanga mwavu n'omukuba ebifaananyi n'omukwata video n'akiteka ku social media omulabise mbu kitaawo yagaana omulabirira ng'ate kitaawo tamanyi bumanya bajjajjabe gye bali bakitabe gye bali nga ye omwana yabalaba dda nedda yali teyabalaba Bugingo bife nga tanabalaba nabano nga tebanabbalaba kati mu kutabukaawo mu kufunawo embeera baayagala ebiswaza Bugingo bye babajjayo bokaboka bokka n'ekintu kyekikulu kutonyongera okiragamba abategeera omanyiza njogana bategeevu bokka nga tuva ku Bugingo emboozi emutambulyako n'agituwa eyani eri ku Bugingo kati ey'omukyalo ono omulala no problem tubuulire ki ekiriwo ddala tewali enjiri ya pasita Bugingo buli muntu agitegeera lulwe naddala batategeera banoonyamu obwo bakootingamu obuntu Bugingo aba abuulira enjiri agibuulira fact bwalina mugole olubuto omugole ye Susan makulu ali olubuto omulala olina kikyamu ku bwongo anti kati kyoyagala owulira ekyo mbuulira nze gambye amazima era omugole ali olubuto ye makula Susan amakula ga Bugingo omuwa omu Susan makula gyali namayumba era gye babeera mu maka gaabwe bayingira babeera eyo bulinaku gye bava okujja mu Kampala so atali oyo teri mulala naye enjiri ya pasita Bugingo ye gyabulira reality abantu abasinga muva ku Bugingo kubanga abantu abasinga abamukale abasinga abasirusiru balondamu ekyo kye baagala owulira kuba Bugingo yayogeza fact yayobadde abuulira n'agamba nti omukyala balekawo abakyala ne bafuna ono n'alowooza nti najja kufunayo emirembe naye ogenda okuyanga neno wagenda ogamba akaŋŋumire wano ng'abuulira kuba abasajja bangi ekyo nange nkyogera bulijjo omusajja takwana lwa bulungi ekimukwanya anoonya mirembe nange nkyogera nnyo ku bakazi ne mbagamba omukazi wono beewoono n'ogamba ntamalaako akuzaddemu abaana 5 n'ogenda ewo omulala n'ogamba ntamalaako olikomawa waliwo wotwa n'ogamba nti ate ngenda kuzunga buzunzi nkyogera nnyo naye nga tekibeera kunze owulira yali injiri kati yakotinga kati Bugingo ate abatategeera engeri gyalabibwa ennyo ensi yonna kyova ne social media kati eri ku number 2 mu TV zonna sabamanya nti oli eyo kati abantu ekintu kyeyongedde amaanyi Salt Media Salt TV eri ku numbers mu ggwanga lina kola research olabe bulijjo mutabambuza show ya full figure bagibuuza nkola ku makya nnyo program agita musunsu tuba tusunsa busunsu buli nsonga tusunsula buli nsonga amawulire agabaddewo ane ndine Charles James Senkoboge omusajja oyo yafaayo Master SPD ekibeeraawo James Senkoboge muliro ate ffe tubeera mu facts era abantu bagamba ekigambo kimu tubawonyeza bu program obuvumi abantu obogezi batamanyi abogeza kyakaali tega Salt TV amaanyi geego amaanyi mayitirivu so saagala bakotinga bubi eri ali injiri ne bakotinga mukaba omanyi lava eri wali gali amakula ga Bugingo lyo muwomu mama Suza agamba ki twamukisanenya tumuyita Suza omuwomu muwomya Susan muwomya omuwomu wa Bugingo gwe awomeseza Bugingo kati amanya gakyuka ye Susan makula tumuyita Susan amakula ga Bugingo muwomya era nga bosi wo era ebosi wange ate akitegedde bulungi kati Fulfiga atuwadde clarification ku nsonga wanonyeza nakati bali babiri abantu badde bambuuzabuuza ekibuuzo agenda yo ne wakola be n'abawadde Bugingo tasula bweru takuba ndongo tasula mu disiko Susan tasula bweru basula mu kitanda eki basula bwe bati nga beekutte osaga n'omukwano guyita amapenzi oli bamuyita Susan omuwomu nsaba tutandike muwomya awo tubale twayisamu just insights nali abantu bawanga facts njaga nnyo abantu baba facts nze sesigama ku bulimba Bible egamba nti olulimi lw'omulimba tokyukakyuka ekigambo ekyo kisigala kyekyo era ne Bible ekyogera kimulemenga okukyukakyuka ng'ebire omanyi nti abantu bongamba bonna nti tobaagala kituufu oba tobaagala ate nze waki mamamba basikwagala kimpretendinga nze pretendinga Katonda mwebaza
nze sipretendinga nawe olina sente oba oli mugaga oba oli ki sipretendinga ate ebiseera ebisinga nesigama ku mazima nze singa gabeera naye mukazi gwe nakutuma ebyokunywa nekutuma nebyentwala nekutuma n'ebyenkya n'ebyaluli ne onajuisi wono nowooli kale wetuli wano enkuba yakatya nze nyimirira ku mazima nze ebigambo byange bisinga obuzibu bwe nnina nti okuntegera olina kubanga otegeera nnyo era abankootinga obubi just butamanya bwe basumbuwa naye nze mba mpadde endowooza yange nga bwendabye eki naawe oli waddembe n'okuba neyiyo saaga tukaya ne bukaya obadde oyagala Bugingo asitikula eddigula gyaginoonye gyateekamu essente waliwo kirabyeko kasa naawe oli muzadde owanika amagulu ojjamu empale ojja kuzaala naawe omuwulire owuwo omunoonye kale ogende omunoonye olabe eddiguli gye waweererera tudde mu reality bannange tudde mu facts muleke kupretendinga tewali kiriwo naye sisobola kgenda mutwalira eddiguli yajja agirabe eyongera ku Bugingo beyongera ku gwe yakuza nakwera nakwata ku nsibanji bazadde abantu tebabawulira tebabawulira ago si mawulire abantu babulira kalifa aganaga kasajja gwe kantu gwe kakolwa gwe nkugamba ebigambo bino gwe kakolwa kalifa yakoze eki kalifa namukwana gwe bamwita Emily Smith abeerawa mukyala mulungi nnyo abeera London eyo naye ayamba abantu yomu kubayamba bakadama okudda bano yasokosa swa sente kuza abaana abayamba kawerera abaana babwe wano kalifa aganaga yakoze eki yabba omukazi oyo ate bakwataganira wa yakaera ku macanga mugamba ayagala kuyimba luyimba amuwe sente Emily Smith ngakwata sente ngaziwa kalifa aganaga nga mbanja luyimba bwe yamubanja oluyimba ngatandika omulimbalimba nja kulukuwa nja ddukwano nja kola bwenti nga sente yazimuwadda miliyoni tuvudde awo Emily ngamba mpa oluyimba lwange ng'alemera oluyimba kati nyongera sente era kakati nze nkole bwenti mulikomyawo ku bukumpanya abantu bemukumbanyiza bonna nga temuziweza nga temuzikutanga katunulanga obutwa kakati kankubuuze wamuweza oluyimba tewamuweza na luyimba yamuweza ddemo owulira bulungi omanyi mu nnyimba ezo zaawukana original ne demo teyamuwa na luyimba le yamuwa demo n'amulimbalima nti olwo luyimba yali kolabo oba single teyali kolabo yamusaba sente zonna zayagala akola oluyimba ataluproduce yes n'amusasula alukole kalifa tereera ensi ejja kutunuulya kyova amwina ebikolimo muliko ebisiraani mmwe tosobola kubba mukazi ayamba baana tosobola kubba muntu ayamba bakadaama aweerera abaana baabwe omuntu afaayo gwedoga nti bulisumisa ogenda mubbako kino omwita munaku nga ggwe mbolwa mubbye nnyo n'omulimbalima n'omuwaddemu tebamwana luyimba ani omugamba Bunyonga yasente simanyi miliyoni mmeka maama olutunda mmeka ggwe zeekuwa waziteeka luddawa lwaki ensonyi mwazinaaba mulibeerawo mutya mmwe mu nsi lwaki temukuula basajja mmwe kalifa weyita ki kalifa aganaga wano kubagenda oleta omwana mbu simanyi mumanaji nga bagenda mukwata mumpatanya simanyi ono simanyi gavagini biki simanyi biki mwabatakula mwabaki ye mwataswalako temwina na mikwano nomanya nti omukyala agenda kunyambako akole kamuwa oluyimba lwe ate nyongera sente omutiisatiisa omukubira amasimu okola ze yakuwa byoya ze kuwa wazikuwa zitaikawa lwaki omuwa luyimba lwe kale kati weefuula kalifa kula omumala oyogere ba sponsors omwatunulira nga obumpa okoma obujonjo bubali mu maaso obwo obumutanaaba kula weefuge ensisi nyangu ajja kuchalenjinga nkubuulira kalifa okoza abantu ebintu bingi kwata oluyimba lwa Smith olumuwe muwa oluyimba lwekuba yakusasula onososi gwe muweereza muwa luyimba yagula luyimba teyagula kumanyirwa mwekerawo mmanyira abantu mwe kyemuli ene tolina gwagisuubulako tolina muyimbi ali awo nti oli muyimbi nnyo ekyo nkikugambye watereze mpozi nyongera bajjukusa kigambo kimu tulibadde kusuba motozi tutunda emmotoka empya n'enkadde jangu kusuba motozi ogule emmotoka ayagala kukola omubiri sauna steam gym genda ku Supermania
soma nesanga kufide mu stay oba entinda bakola anti-aging bakola red eyes bainayo 2 bedrooms bainayo massage bainayo jacuzzi bulwa mukaga ebera swimming party genda kulwa mukaga onyumirwe nyongera baje kusatika kimu nti ayagala omwana we ayagala kuuga ayagala kuzanya oyina pate oyagala live band lukoba kuroko bagenda ku climax emachinde bulwa kubi babera lukoba kuroko live band wale walelewe balekola kifo watujjako ennaku mu machinde twavuga ngo twala omwana okuuga ngo ovuga ate mafuta ga mitwala amalabiri ogende ntebo twala omwana awuge lulewe balekola kifo birthday party oyagala kuuga oyagala mwana kuuga bouncing castles genda ku climax emachinde live band lukoba kuroko buli lwakubiri ayagala emmere genda ku H&M restaurant ewa Haji Aruna mubire wali opposite ne Club Box ate gwe nkugamba ayagala okusubula engoye zakabi okunyumira engoye bera n'omubiri omungi okunyumira genda ku Pasha Fashions Pasha Styles basangibwa ku Am Shopping Mall gendawo osubule nagula kamukamba kuguza Joy Star Fashions nabo bali ku Am Shopping Mall ayagala Jordan yali Majestic abantu tumita Jordan Arms ayagala Nalongo Bridals oyagala kupangisa kugula lulo ngenda ku Am Shopping Mall ayagala katawe kati reason as the world masterpiece oba success and far best on and reality genda ku Am Shopping Mall oba genda buli awali Shell ojja kubanga ofuna katabo akana kintu nebirala binamira ebiri branded by Am ayagala nyumba smart houses genda mu Ampam Villas ofuna nyumba smart houses nyongera bagamba nti Gandhi Adiwaya batusabye kuzimbiswa byonna buli kyowa kyewetaaga bayina eminyoro eja kinkumu bayina eminyoro eja cards bayina kugamba buli kintu kyagala nga kyamulembe nga kyakuzimbibwa genda mu Gandhi Adiwaya road basangibwa Ntinda director bedo fune ebintu ebizimbiswa ebyakabi ebirungi ebyemulembe ku bbeeyi ensamusamu agula ebingi ate gwe bakutikira ne bajja woli nyongera kugamba gwe ayagala ettaka oba ennyumba ewedde genda mu Bugweriyo Estate bakuguza ettaka oba ennyumba ewedde bakuguza ettaka ery'ekyapa n'ery'endagaano bakuguza ettaka okusinziira ku mayiro kwe bali oba mu distance gy'onoogamba nti eno distance njagala abantu abamu babeerawo nga ayagala kutunda kuzimba maka oba kulunda oba kukola farm ekyenjawulo ekiri ku Bugweriyo Estate bakuguza ettaka okusinziira mu environment gy'oyagalamu abantu bangi bagula ettaka n'asimba pine n'afa n'agaana okudda ng'amusimbye ku ttaka fu abala asimba kalitunsi naye n'agaana okudda ng'ali ku ttaka B abala ayinza okuba ng'ayagala kulunda nte naye nga waali amazzi gali wala tamaze kubala bamuguziza buguza ate n'abona naye aga alitunde ekyenjawulo ekiri mu Bugweriyo Estate kyekyo bakuguza ettaka okusinziira ku kiki kyoyagala okukola bakuzimbira ennyumba oba basobola okuguza ettaka ne bagamba nti ettaka lino liteekeko ebintu osobola okuteekako ka wash osobola okulimirako ebimuli ne libeera nga terikukolera ssente n'ogenda mu mwaka guma ate n'ojjayo ssente ze wagula ne zizimba osobola okuba ku ssimu yabwe 0705 035 267 direct obeera mu Bugweriyo Estate basanga wali najja nankumbi opposite ne club y'Ennyondo ku kalinaawo obasanga omukulu Alexander njiddamu essimu nti 0705 035 267 direct obeera mu Bugweriyo Estate ofune ettaka eritaliko nkayana ofune ettaka ery'ekyapa oba ery'endagaano butereevu nyongera bagamba ekigambo kimu weekuume ng'oli mulamu manya ebirungi ebijja ku nsi yo kola ebyo bigatta ku nsi yo tokola bigitoolako twaganye bannaffe nga bakyali balamu okusinga okuwaana abafu twapulishetinga abo balina byakoledde eggwanga lyaffe okusinga obamalamu amaanyi abantu bangi abantu badde bayongera ku ggwanga lyaffe abala beetamwa ne bavaamu ne bagenda n'abali eri abamu ababonaabona tebaagala wabula baavaamu olw'okuba nti no temusiima ekyo kye baba bakoledde so nze nsiima Kenzo nvaagulunga ndi appreciative eri Kenzo kamusime ng'akyali mulamu era mugambe nti oli w'amaanyi ku byokoledde eggwanga lyange oba ebyendera awadi ozireese byonna bitutumula Uganda ne mugulamu yabadde ayambadde kitengi ng'era ali mu kuwanika ki Uganda so tusiime ng'abantu nga bakyali balamu okusinga okusiima abafu fine abafu mukama baya bawumuza nga bakola good and well naye ono akyaliwo kitega nti akyakola bingi nnyo n'okusinga kwebyo byewakalabako kubanga tomanyi date ye mbagamba ekigambo kimu by Uganda build Uganda we love you I sign out. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo
lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.